kale ssebo nawe gyebaleko mugyebaleko mwebale kubanga mubeerako bampita all access at Isma King Kong worldwide on all social media platforms Twitter, Snapchat, Instagram, Facebook. Follow me up era tu linking up ku live stations zange mumanyi bulungi ziri ku account yange all access ne hotspot my page. Isima wandisebo tuli mu kaseera ka Ramadhan kyosiiba essebo nsiiba naye mbadde maze emyaka mingi era enjala tempisa bulungi ya ennumira ddala saawa eziwerera munaana mba mpulira bubi kuba mu nsi gyembeera tulya lunch saa 6 ne sapa saa 12. akawunga kadda ku katuuka nze nga Isima siri mu bantu bebawa akawunga naye nga nkalaba nga bakatuusa ku bantu kyensaba nti bakafune bakalye nenze nga omuntu ne abanenanya alhamdulillah. Bigenda biti eyo tebibadde bubi tubigezaako kati tuli mu quarantine bintu byesiba bingi nnyo business zaffe ng'omulaba bisawe babisiba nange nemba lockdown ndi mu quarantine yes 2 anti ekisawe bakisiba ate ne batteekale mu kafyu kati nina okuva mu eno ate ninde baggulewo ekisaawe kati misingo genda mirimu gyange emirala. Tukumanyi nga gwe omusajja atambulira ku bitrendinga katikati ekiriko essaawa zino Sheila Gashumba yavaayo n'apositinga posti ennene yalumya abantu emitima ku mativi ag'enjawulo ne programs ez'enjawulo nga target eyatambula ennyo hashtag eyatambula ennyo 50k. Ensonga eyo gw'ogyogerako ki? Njogerako nti Sheila Gashumba as a young girl abadde ku TV for some time ku 8 years mpaka wali 23 years of age. Eyo perspective ne context mwe yayogeredde eyinza okuba ntuufu naye nga eri secondary teri bile kubanga wotunulamu nolaba business ya TV ne radio you must understand ayogerera mu capacity ki abadde ku TV akola ki okiwulira entertainment bagitulako abantu nga banaawo babameka basatu kati ezo program TV ejja kusasula bwetyo cause oyina kwekolamu multiplications of waka ku TV station okugeza bw'obeera oli TV presenter ng'osobola n'okweditinga osobola n'okukola ku kamera kati 50k gyagamba eyinza okuba nga bweri naye ng'egenda ku mitenda gyakola ki gyanjawulo. Trust me bw'onoosanga nga mmanyi okweditinga nga mmanyi kamera nga mmanyi okuwandiika nga mmanyi n'okupresentinga gye mitwalo aga ana kati gwamanyi kino kyokka ekyo presenting you will complain nesijja kuba mu same bucket naki nawe n'olwensonga ensonga yasira ntufu naye ate naye kyogezako ga zaali zimumala kuba wotegeera nti programu gyayogerako eri NTV nagezezako giraba ebako ba presenter basatu boogera eddakiika 3 wokalikyutinga 30 times 3 divide by 3 olaba ng'omuntu oyogera eddakiika 7 ku 10 kati omuntu ne wabakuwa emitwalo 5 kunza abakuwadde sente nyingi yes kubanga programu ye ereeta ki okitegeera views zayo zireeta ki kati omuntu ajja kukola programu agende ereeta obulango okuva ku Aponye okuva ku Sekalaala okuva ku baani abagagga si kyekimu naawaze n'ozinaazinamu awo okiwulira si kyekimu naye nga byakola byali bikunyumira binyumira nnyo cause biba trending kalabika bulungi kali confident kali kamanyi okuexpressing herself naye kyenjagala omugamba nti mwe yayogeredde mu context ogatta banne bonna yalimbye teyakoze research ekola ki emala kuba waliwo omwana ali ku kamera ate nga producer editor ate nga awandika ne mu lupapula okitegedde kati sente teziyinza kuba zezimu naye wa TV olina omutegeera nkuwa emitwalo 5 paki paseti mba sikoze bubi first of all mba nkuwadde ne platform eno yennyini ensooka okola ki okulaba you can become a corporate MC nogenda nokola ku mikolo egy'amaanyi osobola okgenda newe multitasking mu TV omitinga abantu baki bangi ekyo nakyo kirowoozeeko buli wagenda omukulu abakungu bannamawulire mukola ki mumutuukawo so nze ndowooza omuntu yenna akola ku TV yandibadde yekolamu self creation y'emirimu ne giba mingi such that ne bagamba nti mutwalo paki pasho osigala oli ki
safe kubanga multitasking yo ekwata ku bintu 10 gwe emitwalo ki 10. Look at people abaddewo 10 years mu industry 20 mbadde mbalaba basemujju nganda batambuza bigere bakabuleta okiwuli abonyango obo abo bonna bandulu mwenda mubalabye bateredde kati munamawulire nga ku mukolo yabo omusiiwuufu munamawulire nga yigo batafaako but they have done a big deal to put multi companies oba ulyange nesasula kitono ng'ogenda kuki kundala tetulina monopoly edda yalinga UBC naye oluvannyuma lw'opositinga yo posti bangi nnyo baavaayo ne bamuvuma ne bamuddamu bubi nnyo taata we naye n'avaayo n'ayagala omuyambako mutegeera Gashumba as a father ng'oli mulayimulaiti nga Gashumba nange nandivuddeyo ne ndifendiga omwana wange kuba trust me teri muzadde ne bamukwasa sentence ng'omwana we yatemudde ne bagamba muwe death sentence agende eruzira era gutoyinza gimukola ki gimukwasa kiri nakyo kati Gashumba ovayo ku muwala we ate Gashumba n'omwana oyo tuuka waali maanyi gaani ga Gashumba wano wenzirayo nensaba abantu companies nti to employing abantu abali to up to the what the job kuba wogamba nti ono ayogedde tali qualified nakola kuki ku TV kiangalinga abantu abali qualified okitegeera kitegeeza TV zirimu hu mwana wani omanyani awo nyinyi wenzijira bagamba nti taata we Frank Gashumba yakwata sente n'asasula NTV ne baloka bawo omwana we omulimu omanyi he who accuses must provide evidence whereas nga eyo allegation nekyenjagala obagamba nti TV station ziddeyo ku ethics omunamawulire abe muki munamawulire with qualifications naye omuntu wanajja nti mwana wa gundi ayina n'engeri gyakola gadibaganye okitegeera muli mutaata yeyande tagenderera nnyo abaana b'abagagga ebintu bye baba balina mu nsi omwana w'omwavu bya treasuringa babitwala for granted era nemukwano gwange ono yakiwandiika wano mu katabo nti omwana w'omwavu abeera ne lave eri bantu bazadde be kuba buli nsente n'embeera gye bayitamu agirabako ebeemukwatako n'ate omwana w'omugagga ekkololo omuvugira mu mpenkoni agitwala nga obligation y'awaka tagitwala nti taata wakola nnyo kuba amala ebbanga ng'ebyo byakola ki byalaba kati wano omuntu wajja okujjira gambe mwali munsasula kitono temwanvalinga kuba mwana wa muki nejjukirako omwana ali emasaka alipootinga jjukirako omwana ali embaale aweereza agataliiko ki fuufu gukira akuweereza agarawundi abawutu nga kana akalimu yeegomba abaddiini saaba baalaba nga manyi wanudde akalimu ako kali mutambuza omujja embaale kamutuuse ku station ku BBS omumazeemu amaanyi kuba yeje emitwalo 5 bagimuwa ne yefisaako mu magezi 2 n'abako ne girlfriend ne kaddata n'akakola ki n'akagula awo nyinyi wenzijira ku nsonga ya Frank Gashumba yavaayo n'avuma abakozi ba Dembe FM muli Kasuku abakola talk and talk Kasuku n'avuma ne Sendi yamuyita simu card n'avuma Jenkins Mukasa n'amutuma Hippopotama egundi mu Luganda simaye bagiyita enkula hippopotamus gwalabye addasanidde bavuma whereas ensi ekyuse munnange edda abantu tebayengeginga nga mubigambo webityo nga ba sound mind naye ensi efuuse yabaki yabalalu era olaba omulembe guleeta abaki ne baleeta abalalu nga president wa America yeba Trump kyasanga kyakola ki kati mweno regard with respect to talk and talk bakola omulimu gwabwe naye sometimes mwiba abantu bafiringa nti bakola ki bayitayo bandi bayina okukola ki okukoma kati ye Gashumba ayina okuvaayo ku Jenkins kuba ku Jenkins ne Sendi ye waabalaba nga baataakinga muwala we akitwala on parental level nti omuntu omukulu odde otya ku mwana omuki omuto naye Gashumba kyeyerabira we are in twogera ku business ethics tetwogera ku myaka okitegeera in that line Kasuku Jenkins ne Sendi batufu commenting ku kisira kyakoze ki kyagambye however Gashumba ate abatakinga onu parento ki level nti muli bantu bakulu temwandiyogedde ku mwana ngani ngashira but the contest was what are they talking about
So the issue si yakuba nti ba Jenkins bakulu okuzaala ani Jenkins yabaera n'agamba n'okugamba nti ekyamuleetedde n'okukola ekyo buli akuba yabasaba bajje bakyale mu show yaabwe nga tebamuyitanga n'agatta obusungu bwonna Frank Gashumba nti tebamuyitanga Bagashumba okujja mu Talk and Talk. Well, Gashumba yogedde ku platform nyingi siyinza lowooza nti platform ya Talk and Talk yeyinza omuleetera obusungu. However, remains to Gashumba to clarify oba kyekyamunyiiza nabo. Naye nze nga wendaba nze ndaba nti bo Bakasuku Jenkins ne Sendi tetulina kuba victimized of age nti Sendi osigala otya ng'okola wano ebbanga lino. Omulimu guyinza okuba gumpa satisfaction. Waliwo abantu nga mu nsi ayagala kuba peaceful, alidde afunye akasente ako aliki okay. Waliwo abakozesa zonna. So nze njagala gamba nti ekya Jenkins ne Sendi okubanga abakulu naye nga bakolaawo it is not si kikyamu ate no commentinga in line of their business nakyo si kikyamu. Wabula Gashumba kyatwala akitwala ku parento ki level. Naye nga nsobola okugambako nga ndi muntu mukulu naye nga kyeggambako tekitegeeza nti olw'okuba oli muto oba nkuzaala oba oli muzzukulu sisaana kukola ki kugambako. Naye nga mwene ensonga yonna abamu bagamba nti taata yakuza bubi muwala we. Ensonga eyo gwe gikomentingako ki? Okuza obubi kiringa bwe bagamba nti beauty lies in the hands of the beholder. Kati gwe mukuza obubi kisinzira mu context mwokola ki mulowooza. Waliwo amanyi okuza obubi omwana nti olina ability emuweerera afune degrees afuuke ow'amaanyi naye oganya okikola ki okikola ekyo nakitwala nti akuzibwa buki bubi. Waliwo ajja okujja agambe nti omwana wo ayambala obupale obwekwata okitegere ennyambala ye akitwale nti omukuziza buki bubi. Ate ye omulala agambe nti okuwa omwana wange freedom akole byakola ki byayagala yenkuza ennungi ye gyakola ki. So the context is gwe kikyoyita okukuza obubi. Gwe kiyinza oba kyokola kyolaba okukuza obubi ng'oli kintu kyennyini kyayagala akulizeemu omuki omwana.